Lubwama Sebo umyuka wa Katikiro w'ekitiibwa Kawase Sebo leader of opposition abakulembeze mwenna aba members of parliament ba ministers aba government ey'ekimpatiira ne ba ministers aba government eyaddala family y'omugenzi kati Kato Lubwama naddala maama ba artist bannange mwenna ba artist abato ba artist abakulu ba artist abakadde ba artist abapya bakungu bazira naffe mwenna abantu ba wano enkozi kitalo nnyo kyakitiibwa okwogerako gye muli abantu b'enkozi ze banzalira wano nkozi mu ddwaliro baganda bange manyi nti n'obudde bugenze nnyo ate leero si lunaku lwa kwogera as a matter of fact saategese bigambo bingi byakwogera olwaleero naye tuwerekera muganda waffe Kato Lubwama bwempereddwa omukisa n'ekitiibwa okubako byenjogera Kato Lubwama nga nze nja kumwogerako mu ngeri ssatu. The man Kato Lubwama, the man Kato Lubwama, the leader or the politician, and Kato Lubwama, the artist. Abasinga obungi kuffe tuconnectinga ne Kato Lubwama mu ngeri ezo ssatu. Kato Lubwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu. Ze personally tabadde kyali wange nnyo naye nga wa muwendo eri families ze tubeeramu nze naye family y'aba artist ne family y'abakulembeze. Obubaka bwange obwa Kato Lubwama ng'omuntu nabudelivaringa eri family ye binakyalayo okubakubagiza era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera. Tunyolwa wamu nammwe tubasaasira era bwe tuli baganda tuyimirira wamu mu buseera obwakazigizigi nga buno. Era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako. Kato Lubwama ye abadde uniquely controversial nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Kato Lubwama gwataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu directly, abamu indirectly. Naye nga basinga obungi gwe Zambali Kato Lubwama yakuvumako, gwe Abe Mukibi Kato Lubwama yakuvumako, gwe Bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe Bajjo. Kato Lubwama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwama era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo naye nga ye waffe ffe ba artist. I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily. Okumu understandinga kibadde kikwetagisa nawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera nti zogenze ndikiriya naawe 5 nga sinambwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Kato Lubwama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga. Era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Kato Lubwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, naye Kato Lubwama yatekinga a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba tiyabitukolera byonna byonna y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku weyakomo.
naye omuntu yenna bwa taking a step n'agamba njagala agenda wali we bateeseza oba agamba nange kangende mbikyankalanye nange kangende ndyeko oba kangende mbikyankalanye whichever way ya taking a step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wowoto banyi temumumanyi yali actor ndoza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Kato Lubwama yali wakubiri. Nze ne bannanga balala twali bibala byabwe. Era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze mbagamba nti nali njagala nnyo create nga Bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwa leero tulina ba Dr. Hildamani, tulina ba Geoffrey Lutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye Kato Lubwama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi. Naye simujjukirangako nga Kato Lubwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako Kato Lubwama kukera ku makya n'awagira Nakyemalira. Anything Media.